Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original kuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tosangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier. Nebaza Katonda nti ebirala njaga saagigezaako, omwenge saagugezaako, biki naye nageza kusigala era namunywako. Kati nga tusigazawo singa 6 oba 7 tuliddeko ebisatu nga transport tugamba fo kya transport tutambule wano tutuuke wali tulye tuddemu tutambule. Kati nga tutambula ne tujja ne twambuka emakindye wano unauna Makindye awo ne tuyitawo ekitegedde tuyita emakindye awo ku bitala ku kingi tunayitinga we tuyita ne twambuka ne tujja ne tuguka eno ku gombolola waggulu ne tusala bwe tutyo ne tukirira wale wa meya muyiga yali meya by then ne tukirira ne tugwe waka. Kati nga betutuuka ewaka nga tukwatako shillings 4 nga tubiwanna Kidde tuzize tutuusize ewaka nga tugeza singi zaffe nga 2 oba bimeka. Kakati twalina waawo waliwalingawo ekigurupu ky'abavubuka ku kitundu awo ababiri awo abamu kati nga wazanyirwawo matatu ekitegedde. Kakati ng'olumu nsobola okuddira Noah n'abeera n'ekikumi n'embeera n'ekikumi ne tutuula mu bamatatu ne tuba kuba syndicate era amatatu ago ngazanya nnyo amatatu ago ba syndicate olwokuba tukubyeyo nga 10 yaluga nti ekikiwedde nga munyigira ku liso nga naye nyigira ku liso nga ffe tumaze era olumu baali batukubye kubali sente ne lugaa tugenze. Awo nensi kati ogitobanga Semakula. Nga Semakula aba family bankyawa nayo nooneka. Sibanenya nange omwana wange mu myaka gye nalina bw'atandika ebyo nange mukyawa. Nebaza Katonda nti saayo nooneka yansobozesa okuwangula nenziramu ne bandaba nga nina omugaso. Era mu nsonga eyo nsaba nnyo abazadde bw'olabanga omwana wo ng'alina talenti jikuze tomukiriza kukuta jiriise kiriza wuliriza omuyise mu makuba amatuufu aleme kukuta kyobola olumu abamu boononekerayo tebafuna mukisa nga nze gwe nafuna tinze ne family background ne kuba engeri gye bankuzamu yannyamba obutoononeka nti ekibi nalaba nakirabanga nti kibi ngera tosobola kukinkozesa era ekibi kye nagezaako okukola kwali kunywa sigala era natuka time ne neebuulirira ne mukola ki nga teri neebuulirira nja kubuulira lwaki nava ku sigala. So kakati yo wamukubira bbanga ki sigala myaka nga 2 kakati ntuuka ngamba Nuwa olwensi etabuseemu njala etuluma mga Nuwa waliwo yanzigidde mwami bamuyita tiimu Kizito ayina studio embawo mbadde nsaba mbadde nginda gendayo mutomere Nuwa nansekerera. Nuwa ye yali technician ekitegedde technician era Nuwa mukubira technician yawo nga tunaba kugenda wa tiimu Kizito olwa akabozi ke mbadde sikunyumiriza naliko DJ kati nga muzeeyi Musiso oyo afande Musiso wa State Music Suppliers ayina obuzindaalo bwe gwe DJ Mesach kakati obuzindaalo obwo nga oba waliwo Christmas ng'eyo ng'abantu bataawa okunoonya ebyuma okutwala endongo ku byalo kati ng'abuukinga disco kakati abuukinga omukole wa ekiboga naye ng'alina emizindaalo 2 n'eddeeke na biki ne ka generator kati nga nze ndi ne Nuwa nga bagamba Mesach
ne Nuwa mwe mugenda ekiboga kofe kale kakati ebiseera ebyo nga basejiko baani abo bakola tapes zinani stop nga zirimu n'ebigambo ba DJ boogera ba Rasta Rob abo baani bogereramu nga bwe bagamba nti no nga bwe ba MC boogera kati olimba luzanya naye nga wawerekereza ebiseera ebyo ba Rasta Rob nga baliko bayimba Rasta Rob sambusa yakabalagala chapati nga wena ebintu byebayogeranga mu nnyimba nga kujubisa tutuuka ekiboga kati naye tubagenda ekiboga twagenda mu taxi tutuukayo tutudde ebyuma byaffe nduulu evuga abantu abatulaba ekiboga tugenda mu kaaloko munda si kiboga wennyini waliwo akaaloko sikajjukira balabaga n'endongeze nga tulina emizindaalo ebiri ne buddeeke ne kajenereta na biki n'abantu ne basanyuka nnyo tukwata pikipiki bayita pikipiki tuteekako emizindaalo gyaffe omuzindaalo gwaffe omunene gwe twalina ogwa beesi owa pikipiki agukuba ekigo omuzindaalo gugwa gubajjuka guti tugaye ndongo tetabuse ninu wagenda okujja bati ngayo speaker namu ufa netugatta kusaba yemiguwaawo netusiba bokisi yaffe bwetuti netugisiba tugizaawo netutuuka we tugenda okuba endongo tuwa yalinga bulungi ebintu byaffe ebyogera microphone eziyitamu halo kakati awo teepu zino ziba zino eza nani stop zikuba endongo kakati ebigambo bino nga nze nkwata microphone yawo okitegedde nkwata microphone endongo egenda wano ngiteeka wano baleme kulaba nti sinze njogera microphone baleme kulaba nti sinze njogera njira emikono nti nenjira nti waliwo buli kukyalawo ne bugaa naye omuvubuka oyo wa tabbu era endongo eyo yaggwa bwe twali tuvaayo okukola baatujunjira amatooke ne batuwa enkoko nga kyetwakoze kyeyitirivu nnyo ukitegedde netuvaayo eyo netudda Mukwano bwoyo ali wakati Nuwa avuga biroole bino ebigenda ewala Zambia agenda simanya ali Zimbabwe simanya era nkubirako nange assalamu alaikum gonze walaikum salaamu oliwa bwati abulaabula lumu abulaabula naye nga gyali kakati awo ngende wa ttiimu anzikiriza ambeerawo waliwo omwami omugenzi bamwita Frederick Kunya yayimbanga nnyo mu Ebonies nnyo abamanyi Ebonies bamumanyi ng'ayimba nnyo era ng'olimu Jimmy Katumba abataliwo Kunya yaliidinga oyo omu ku bantendeka okuyimba n'okuwandiika ennyimba biri byonna bina twalinga tubikola naye nga siinamu training eri awo ka training ngifunaawo wa ttiimu Kizito yalinawo studio babasudde omugenzi basudde zeyise battawe balikodingiranga ennyimba zaabwe ezo zina abawanuka zaani ezo nga mu studio awo embeera wenjigira n'akola ne group nga bagiyita Ivory Band. Wafuna ku chance enyuma yako ne basudde? Yantumanga n'okuntuma yantumanga nzikaana ke baba ogenda ondeetera esigala genda otuleetere ekino genda otuleetere bino tulete ku mwenge bantumanga awo ku Ebony Village ennyo kati awo njiga okuyimba njiga okuwandiika ennyimba mwami ttiimu Kizito oyo omusajja oyo mukama amuwangaaza ali Boston awo naye mukama amuwangaaze kubanga yalina rooms 2 nga ze ziri mu studio awo mu ddiiro ng'ate naffe wetusula abantu abasoba mu 10 yali akoze negundi endala ey'abavubuka nga bayita Black Jam okitegedde nga yeeyimba bya luzungu biki kati nga Ivory Band ffe tuyimba bino ebyaki nituyiga wajja nga ayiza okudda ekiro bava mu studio bavaawa yagendanga nnyo ng'akolerako olumu mu studio ya Frigo adde ekiro sanga mukaaga abasambasamba olaga oluyimba lwe nagambye okuwandiika luliwa nojja noyimba gasiya nagaddayo fuluma ebweru genda oluwandiike lutereere ng'ajja n'agamba nti genda owandiike ku mukyala nga bamugobya awaka naye nga bamugobya awaka ye yabateekamu ssente njagala oluyimba bwe lutyo okitegedde kati yandeetera ekintu kyokuba nti ntunula nendowooza ku topic nenjigenda wala ye yajjanga genda owandiika oluyimba ku Last Born gwe bataagala waka kubanga alina ekyejo kagaye nga kijja buzi nayogera kati naogenda n'owandiika kati yanjigiza okunoonya topics zemba nina okuyimbako nenjigenda ewala yalinga atubonyaabonya abamu nga bwe tulowooza naye nga tufuna ekyokulya mu lujja lwe wetubuukirabuukira
awo nfunira omukisa okulaba ku Dr. Bosa kwazaali apartments bbiri nga side Dr. Bosa gyasula ne mama Sindi ne muwala waabwe Sindi nga tiimu Kizito asula eno kati nga ffe tusula wa tiimu Kizito era Dr. Bosa nze omukubi baatuma toto jangu genda ondeetere kino genda amanyi Dr. Bosa amanyi nnyo nnyo y'omu ku basinga okumanya kati awo wa tiimu Kizito ne time etuuka nga ngizeeyizeemu ku byuma bya studio okitegedde nabiyiganga ebyuma bya studio ebyo ng'alina studio era nga bw'avaawo nga nyiganyiga awo wetusinkania ne Sserugga bikina biki awo wetusinkana awo ne Sserugga netukwatagana obulamu ne tutandika obulamu kati tiimu atuuka agenda mu America nengamba awo nsino obulamu ne butandika okukyukamu awo yali akoze Ivory Band twakolayo shame ku National Theatre yali nungi nnyo naye twakolayo shame yali perfectionist nnyo okitegedde yalina karakita ya mwami Alex Mukulu kati nga kizibu gandi kati sheeyidde mugende mukole biki nga muyinza okukola rehearsal emyaka nga ebiri tabunamatira so twakolayo shame ate yalinga group leader Kunya bambi naafa mwami Frederick Kunya omule mirembe yo naafa kati tiimu awo n'atuuka n'afuna ekyogenda mu America agenda mu America kati studio eyo we yali agiguzizza ekike kitegedde studio ne bagijjawo ne bagitwala ate obulamu ne butuluma obulamu ne butandika okutulumamu awo olwo yabaleka mwatandika beera nani twabeerawo nga basurvivor twalina okuvaawo awo twatuka time nga ewa tiimu tetuyiya bwe tupangisaayo era room ensooka gye twasooka okupangisa eyo wansi eyo abayibura wansi eyo ku Kyebusaabala eyo twagisulangamu ne Sserugga nga tugisharinga oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700-389-155 oba 0700-389-147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta nga tugisharinga katiimu agenda ogenda nga tufunye room eyo okitegedde n'agenda tusooka tusigalawo awo obulamu ne butulumamuko nga bwe tuyiye ekiddako tetukiraba gundi n'atwala studio HK yali naye afulumya nnyimba HK Music Recorders mu paaka enkadde awo studio n'agitwala nga waliwo technician wayi bamuyita Beni abaali bategeera ebyuma ebyo kwaliko Steve Jean kuba Steve Jean namulabira wa tiimu Kizito yajjanga ewa tiimu Kizito era ng'olumu yamuleetera ebyuma okuva America awo namulabirako Steve Jean kuva ddanga w'amaanyi watabu nnyo tabangako kapere awe nalabirako kunne kuba Limit X ba Isaac Luchi omumanyi mumulaba kati awo bagayi b'amaanyi bakubako oluyimba ne luwuna ensi yonna Malibongwe genda okebere Limit X ojja kulaba nti basajja b'amaanyi nnyo abo b'olaba awo embalabira awo embalabira abo so ewa tiimu nasinkana abantu bangi wensinkanira Katolo Bwama nga bajja okulikodinga ennyimba z'emizannyo ne Mariam Ndagire ne Ashraf Semwogere n'Abe Mukiibi kati batuuka time banjagala nnyo nabamugonvu nnyo nga mbaagala nnyo nga bantuma kati nentandika okubayimbira kati time yatuuka nga baba baagala obuyimba bw'emizannyo nga bagamba Mesach tuyimbira akayimba kanjiyo obuyimba bw'emizannyo emizannyo gyabwe giringa 4-5 ng'obuyimba amaloboozi gange awe banjagalira ne banzaala nabo ne bafuuka bakadde bange okitegedde so kati tiimu bwagenda ne tuyiye bwe tuconnectinga ku Bativali kuba Mariam Ndagire Babe Mukiibi abo baningira Sserugga y'omu kubabeera ku miryango
okitegedde tubeera awo ne tusurvivingira awo genda otukolera ennyimba z'emizannyo banjagala nnyo abantu abo era alubamu yange esooka mwami John Ssegawa oyo yampaako ku ssente ng'osasulwa era tufuna bansasulanga era ne alubamu yange esooka mwami John Ssegawa oyo yampaayo ku ssente yampaayo ku ssente so kakati awo studio egenze ekika gitutte obulamu butulumye tugenze ku Bat Valley Theatre tuzeemu tupiikinze byetunoonya si bikulu nnyo Katolo mwama atuwadde obudde tubeera naye bwe tuyiyayiya obuyimbayimba awo olwo omaze ebbanga kitolaba ku lutaaya tulabagana twalinga tulabagana kumpi nga tusula wamu kumpi twasulanga wamu kuba twatuuka ku netayimu ne tupangisa ennyumba emu ennyumba nga nnene nga nina mu ruumu nga naye alina mu ruumu mu nnyumba eyo naye nga ennyumba teyatuuka ennyumba ezitatuuka waggulu ze batatungirira ennyumba eyo mwasulangamu n'omusambi w'omupiira w'express yali w'amaanyi nnyo gwe bayitanga Nyiima juzi namulabye nako erugogawo nensanyuka nnyo Nyiima kakati awo era twalina radio yaffe emu awo nali najija wa ttiimu Kizito nga bwe nteekako enju yonna neewuliriza radio era gateekako amawulire noteekako mwena ne muwuliriza okitegeera nga tukyeyalinga radio yaffe emu kati awo tuli ku Bat Valley netuddamu ne tuzuukusa Gibros netukubayo ke tukubye tukuŋŋanyawo ne mayinja tumusise atwegasseeko kuba twalina omuze gwe twakola era abantu nga banaabeera wamu twagendanga mu shows za Univox Millers oba ku Pride Theatre tufe aba Gibros kati nga mayinja gwe tufuuwa yekka nga ayimba bulungi ani mayinja yanga ayimbanga eri wamala eyimba ennyimba abawala baleero tebagalika baagala alinawo nze bannemye okwagala nga alina sinzooba okusoma kuwedde ennyimba ezo nga zinyuma nga tumufuuwa ne tumufuuwa omukwano we gwavaawo kati netutandika omusika nga bwe tuba nesho tumugamba yitayokko biki awo okusimbulira awo ne tuba nga ate mayinja addidde eddala eno gye tuli kakati tayimu etuuka sente kabukagira Katolo bwamu oyo yalina ebyuma yalina ngoluba Angela badani setta babaani bali eyo bakoledde show bali bagiyita ba super guru kati aguze n'ebyuma tutandika okuyiya tugana naye mayimu zino zirabika ziweddeko tukoze tutya okutandika okuyimba live kati awo tutandika okukola ki netwogera ne Kato mi personal kuba yali anjagala nnyo engeza okwogera muzeeyi tulina ekitone tulina biki mutuufu nga tulina ekitone naye nga twagasse naye nga bw'olina ebyuma bagundi kiba byakabi ne bannange ne mbannyonnyolamu nabo ne bakibayinga ne Kato n'akibayinga awo ewava bandi yayitibwanga Diamonds Production okitegedde group eno gye bayita Gibros esirika tuyende wa Katolo bwama tutandika Diamonds Production ekitegeeza Diamonds Production mwe mugitandikira ddala olwo omulimu gwe nani Diamonds Production bwe twali tugitandika twalinze mayinja Lutaaya Angela Kalule netunoonya gundi Nasolo Feibe Nasolo Dani Settaba Charles Busuulwa akuba base ya Afrigo Band oyo akuba base oyo bangi nnyo Sekamate ani utandika Diamonds Production era Diamonds Production eyo yakuba twakuba kuba ennyimba zaali zitandikidde ddala awo ennyimba zitandikidde tuvudde mbyokusaaga awo zikereya bamayinja bakuba zikereya awo kereya wa Diamond kereya njagala nnyo erinnya oluyimba lwakuba enseeno olumanyi abasajja abatunda tape bano abatambulanga ne radio batunda ngezi ezo abaami mwajabwe Geoffrey Lutaaya ani nyimba nyingi awo Diamonds Production neba y'amaanyi mukujabulajabulamu awo
tubeerako ne Diamond Production wakolya nnyimba ki? Nafulumya albamu yange esooka wadde Diamond Production yali tennatandika naye simanyi gye nakijja nateekako nti Mesach Semakula with the Diamond Production ekigambo ekyo oba nange sijja kugamba oba nakirowooza nti naye nali mukwano nnyo gwa Diamond z'ensembo nga be bazadde bange okitegedde nga be bazadde bange kakati kati nafulumizaayo nnyimba zisembera sembera gwe nalulungi atalina tabbu tegedde ezo zisembera alwawo tezatunda nnyo naye nga zaali nungi bwoziwulira saasooka kuhitingirawo nze mu myaka egyo egyagundi awo naye nga nkola bulungi era olaba nina potential kakati awo nawe tuli mu Diamond muzeeyi tanakusonyiwa kakati muzeeyi tureconcilinga bulungi mu 23 wali yali tanansonyiwa bulungi 23 naye okusooka albamu yange esooka yali ya 98 nagitunda ew'ekike yagigula $7,000 bwe nfuna ssente ezo nga mmisinga nnyo famire yange. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Nenzikuata ze basooka okunsasulako ne ngenda nazo mu kyalo zaali nnyingi kati taata nnengera nkyama waka angamba oyagala ki oyagala ki nenfukamira nentambuza amaviivi bwenti nembwa taata nsaba kunsonyiwa nsembera kati ndowooza ekisano ekimukwatamu awo kyava mpa obudde awulire kye ngamba ogamba ki oyagala ki wano nembwa taata nzize njagala kundaga wantu njala kuzimba nju nti kati oyagala nkuwa ettaka ozimbeko nze kale kanzije kati nenzijukira buli oyagambanga nti kanzije yabanga anona mbooko nenzijukira akakodyoke nenga mukyali anonye embooko kyenva nsikamukko agenda okudda nga nvuddewo wano ndiki va wano ogende obuyayo obukuli oyagala kubba ttaka lyange nga amanyi nzize nayayuka amanyi nayayuka ndi mbidongo nzize kubba ttaka nali alimpe ndikole ki nditunde kati mukulu wange oyo Michael kyabaja namugaa taata omwana ono bw'aba akomyewo nga Katonda tuyambye n'akomawo tetumugoba tuwulirize kyakola ki kale tufunire wano omukisa ne waba yayonooneka kano tumuwa obudde tumuwulirize kyagaba abakyayogere baba kyavanga banaga oyagala ki nemugaba baba njala kuzimba otya baba njala kuzimba kayumba nzize njala kulaga taata nti siri muyaye kati nendowooza nti ekyokuzimba enju kyekijjo mulaga nti siri ki kati baba kyava mugamba tunanga sente ozirina konziye olinawo sente mmeka nayina emitwalo 3 ag'omu biseera ebyo 99-98 gaali mangi nga laga leeta tewazibbi konza anatunza albamu yange bagiyita Ntomedde Ntomedde yaluwulira ku radio yaluwulira n'amanya nti yegwe kakati baba kyava mugaa taata omwana tumuwa omukisa naga mugende eri maaso ga kojja wamwe Konde omulaga awo oba gwomanyi kati baba ku kataka lyali alimirako kyava asala decimals nga 10 bangawawa nanga kati opulaninga otya konza nti bambadde endowooza oba tukubise bulooka biki weewombeeka baba nakikkiriza ne tukubisa bulooka byonna ne tuzookya bagenda okukola process egenda mu maaso waliwo taata wamalawo yanyamba yanzimbirako si bbeeyi nga kuzimba nsobola si ku bbeeyi nnene ne tutandika ennyumba Katonda nenyamba sadda mabega kati omufulumya albamu eyokubiri eri awo nayo teyatunda bulungi bagiyita sirikankulojjere nagiguza mwami Muwonge $2.5 neri wa mukisa 2 ozimanyi buli muntu ekintu kyakikkiririzaamu nengenda nentandika okuzimba
ndi alubamu yange eyokusatu Sembera ngenze watubulu naye agiguze 2 kitundu kati tebazisasulanga mulundi gumu nga bakwako ne bakuwa era seminti oluguudo lw'entindolo nga tebannalukola okuva entindo okudda ebuwaati nga lwattaka naye nga ntuula ku pikipiki nendera ensawo za seminti oba 2 netugenda nenzituusaayo ne tuzimba nenkomawo bwenti bwenfuna nengulayo ensawo 2 oba 3 nenzira natuulanga bwenti nebazissa wano netugenda nakitegedde ku bumeeti obwo pikipiki bwa boda ennaku bwali buvuga baali babuyita bumeeti taata agenda okukola enju etambula Katonda ajjampa omukisa awo natandayogera nange mukambwe tandayogera nange naye nga baba ngamba gwe kola ekintu kyo tofaayo enju natandika nene sebo ng'esinga n'eyababa wange obunene baba Maiko ate nga baba Maiko yali musajja mugagga ng'akola mu B80 naye ng'enju yange esinga eyiyo obunene kati kyemba awo ntunda zisembera awo biki enju ntuuso nogisereka ngenda ngula Uganda bat yali tagulikako ngeja 28 ngula Uganda bat taata agenda okukola enju n'enju bagisereka kati lumumba ndi awo ndi mu nnyumba bwenti nje taata ne mulamu lusuku ng'atambula ze baŋŋamba nti olweggula ajja n'alambula ne ŋŋamba waba atandise okulambula kale kati awo kyava lumu ayogeraga agamba baba Michael bengo tuwanji ono mutowo yepanse ku njuzi nene zino zizimbibwa ffe baana b'abaami abagagga ate yo omunaku yeetadde ku nnyumba ennene zino anaazisobola ndi mu nnyumba mu kifulukwa kyange omwo mpulira yagamba atya ono mutowo yeereze ku nnyumba zinene zo zizimbibwa ffe baana b'abaami naye oyo omwavu anajja wa ssente agenda kuzijjawo oyo nawulidde nno mukozesa Uganda bat wayabyani oyo leero naye mpulira ne ŋŋamba nga naye essanyu ng'alina ssanyu ekitegedde ng'olya nti ssanyu kakati yaaliwa nti yabaddeyo yoka eyo weno omunju we nti okay nange gyendi eno kasana ulya nange gyendi eno eyo kati ffe abakulira mu kyalo manya kyategeeza abo abasajja ategeeza nti jangu mujje bayabuuza yaaliwa nti namulyambalemba yali kuwaddi ayunga ndi muto nzandi nali muto nali neddalu bwana obuto buno ababeera n'empale efuuka sikaati erikano kino nekivaawo ekyo nekivaawo bubina buli bweru ebintu ebityo avuga gogolo webityo jampalembayo oba mawale ayinza kusoma gwe mawale kakati nengenda teyangoba nyumba esituse enfukamira teyangoba dira wanga webale kuzimba eno ndazino olina ku magezi kale webale bannange nalinga gwe batikudde ettanka y'amazzi yakokoka webale ala nenasanyuka nali mmaze emyaka 4 nga famire yange bonna mbatya bamanyi nayonooneka nga maze ebbanga nga soogera ntaata wange nasanyuka kubanga ye yali best friend wange best kuba twakula ffenna awaka nga mwagala nnyo ekyo sijja kukirimba bantu sijja kubassa ku minzaani bazadde bange naye ye taata wange nali mwagala nnyo kakati awo Katonda agira awo nzija sadda mabega bizi litaguma tandise okugira kati keeyongerayo enju gye nali nzimbye bwati ennyumba nnene bulungi naye nno saagisulamu ate Katonda yanyongera omutindo ntuusa awo bizi litaguma awo zitabusi zijja nkuba tugwegomba bangi gundi nasooka tukwegomba bangi Lusini yagigula milioni 10 ezakashi 2 ezakashi 2 ante bo bujiji bonna ne mbumenya obujji ne bugira 2 bakugula milioni 13 enzigi ne zigguka sadda mabega paka kati oba wali weetaaga mukisa gwa taata
n'abazadde nabo wetaaga omukisa gwabwe ssebo ogwetaagira ddala kati ekinnuma gayo yo teyalinda kunyumirwamu yafa 2-3 yennyini nga sente ozifunye ezo bangatonna nga ninamu nzikwe nalina n'akamotoka ka 10 nga ninamu kitegedde kati ngera ninamu nga okumwebaza manyi taata wange yali ayagala nnyo emmotoka okuva edda yalinamu ng'avuga mmotoka zi Ford Capulizani ezo mu biseera bya Amini awo ebyani yali w'amaanyi kozi yali auditor wa Sheraton nga bagiyita Apollo Hotel wemabege ku mulembe gwa Amini yali chief auditor waayo kati nga yalanye emmotoka ez'omulembe kati ng'ekirooto kyange kumugulira mmotoka nga manyi nti kyekirabo kirina okuwa taata wange okumwetondera byonna bye namunyiiza n'obulumi bwe namuyisaamu kyali teyabirinda kansa n'amuluma naye twajjanjabako nalwana nali nkyali nali 27 awo 26 nalwana twagezaako nga famire naye kyali kituuse kansa n'amutta n'agenda 2-3 awo naye ennyumba ennene eyo yagirabako ng'ewedde ennyumba yange eri yeno yagiraba naye kati nze Katonda olwokuba yagenda akyusa embeera natandika okuba nga nenywereza ku kibuga nga tewali kinzizaayo ng'obulamu bugenda butereera nembeera ku kibuga enju eyo saagisulamu muto wange yagisulamu gyeri buli wenjagala ogimenya nzimbewo ebirala ebireeta ssente na biki nenzijukira memories ezo neŋŋamba egirebeerawo kubanga enzijukiza ebintu bingi yeri si nnungi nnyo naye simbi okusinziira ku mwana bwe nali ebiseera ebyo okuba nti nazimba enju eyo eyina memories nyingi nnyo mu bulamu bwange tewagisulamu yadde n'olunaku lwolumu kujjako bino nti mugenze muli mulumbe n'ogakange nensuleko bwentyo negenda kuba muto wange gyali ne mukyala we nabiki ne banjalirako mu kisenge ekiri awo ne neebakako ebyo bwe bityo naye ogisulamu nti bwe maka wange saagisulamu era abaliwo abamire buwani bagana emisaa kiina ettaka lwaki tagira tateekawo ebintu ebyo nebaga banaye enju yange emugira mugireka kale yinza okuba tebalabikira bulungi naye mugira mugireka nze mmanyi attachment yange n'enju eyo so time bwenaatuuka Katonda atuwadde ssente ezissaawo ekintu ekirala kale tuligijjawo ne tukiteekawo okusinziira ng'omulembe bwe gugenze kuba kati buwaate kibuga kyekijja okuginzigisaawo but if it wasn't that kyekintu kyesandikutteko kitegedde naye ekibuga kisembedde kati toyinza kusibaawo kintu bwe kityo papa Mesach Ssemakula Ssabasajja Kabaka atera omuyitako ne banyumyamu okunyumyamu bunyumya nga si byalujjudde owaayi bituufu si bituufu ebyo byonna byonna weebiri kuga emboozi nnyingi nnyo eri inspirational erinnya papa Mesach Ssemakula liva ku ki livaawa bintu bingi nnyo byetugenda okuba nga tukyanyumyako naye awo wennyini wenjagala tutandikire papa Mesach Ssemakula hiiti ye gye bayita hiiti kabunamawanga agifuna ddi ekyusa etya obulamu bwe yaliwa ng'abayimbi abasinga batera okubeera yaliwa era yamusangawa awo nyingi twatandikira papa Mesach Ssemakula oluyimba lwe bayita hiiti kabunamawanga lukusangawa memory ki gy'olina waluwandiika otya ye wateeka mu maanyi ki mu promotion walutegeera nti lugenda fuuka tewalutegeera tutandikira awo oluyimba lwensinga okuwa ekitiibwa mu bulamu bwange zonna nziwa ekitiibwa oluyimba baluyita tukwegomba bangi oluyimba lwanzigulira enzigi nnyingi nnyo emabega eri nali nnyimba nga nnyimba bulungi naye ng'abantu nga lubamu era tezitunda nnyo naye nga mbeera awo average awo wakati awo naye ng'abantu embaluga kaana ako nno kayimba bulungi naye mukisa gwe gukyakabuze endowooza kaana ako okitegedde bakuba obuyimba abo luyitaguma ani awo wampangula ng'olwa buyimba bulungi naye ng'oba kiki ekivuganya okugira nga zirina we zikoma wakati awo saali muyimbi mubi naye ninawe nali nga sinnabaku era saadibya ku albamu ze buli gye nagendanga nkola nga nfuna agigula kitegeeza saali mubi kakati awo nkuba tukwegomba bangi mwami Lusiini oyo yamufulumya gaye yampa $13 million ze yamugula
distribution rights yazigulira awo. Album eyo yatunda nentandika okutambula nga ngaziwa. Zikira sente ezo nakolako edduuka lya tape mu paaka enkadde. Nakolako edduuka lya tape nga baliyita Can Music Recorders. Ngotunda tape zo? Nga nensuubula n'endala nenteekamu nga nkoze edduuka. Era mu Music Recorders mu Can Music Recorders mwe nafulumiza album ya Sophie Nantongo esooka. Kwa Sophie Nantongo nze nasooka okumutwala mu studio awo nengula nemugulira n'ennyimba ezimu ku Kyagulanyi endala nenziwandiika. Album ye esooka binyuma yafulumira mu dduuka lyange eryo. Gwe wagigula? Gwe wagigula? Nze namuzuula ne muleeta okitegedde ne muleeta ne muwandiikira ennyimba endala nenzigula ku mwami Kyagulanyi Silver oyo ku busente obutini balingera kumpa kuba Kyagulanyi tudde nga tuli ba Mukwano ne tuziyimba ezo ennyimba zibinyuma zaani album ye esooka yafulumira mu dduuka lyange. Papa kiki otakoze? Ngezezzaako buli kintu. Papa wagulako ne banno? Oli yali muwala wange. Okay. Yali muwala wange nga kitone nkizudde ne muleeta album ye ne tweyize ennyimba nensasula studio na biki nenjifulumiza mu dduuka lyange. Era eyo yali entandikwa ya Sophie Nantongo oyo. Nga tetunagenda ku Eagles yatandika etya? Eyo tetunatuuka. Nga tetunatuukayo. Kankutendereze ssebo Katonda ali waggulu. Ayi ate wapya. Oluyimba tubuuse nnyo. Oluyimba bwe twogera ku myaka gyaffe abatulaba oli ayinza ogamba ye olwa 2:5. Tuba tubuuse nnyo. Olwa 2:5. Wajaliyo ne kulika baby tonnamwogerako. Bampita nayo album ya 2:4. Kulika baby omukuba naawe omaze okufuna omwana. What was the inspirational story behind that song? Kyala wange yali azadde omwana. Asooka. Kakati nze ndaba amayinza biri byegambye nti no tiimu yatuyigiriza okufuna topics na biki ndowooza ku topic kati nina topic entawaanya ku mutwe gwange jinjagala okuwandiikako oluyimba bajaddula essaawa yonna ensi tekkusa wandiika topic nagifuna dda njirowoozaako ensi tekkusa anytime nja kululeeta nsobola okumala emyaka 2. Olunyimba nga bwagamba nali maze nalwo emyaka nga 3. Zinyimba zaimbire nazo zirina nina oluyimba awo baluyita Africa lulungi nnyo maze nalwo emyaka 5 terunafulu mweziri muzuli enyimba zayo zibeeramu mwenjira nenkubako akafuufu nenfulumya. Sooka otusigira ekifaananyi ky'emyaka egyo okubya oluyimba luhiitinze oluwulira ku radio lukuba buli wamu. Oyinza kuwali mu mbeera akyawo otuulawa oba oyogerekekako oba obanga ffe bano abaffe abavimba n'agula amamotoka. Ekyantuukako neeyagala nasanyuka naye nali mbasajja nga bakubye zihiiti maiso nga yakuba ku kimuli kya looza. Tuyinza kuzimbira nnyo wali musajja oyo sajja bakubye zikereya kitegedde bakubye zibamimwa gyabwe nyimba nga zitunze nga nzize buzikutuuka ku level yaabwe kitegedde kati nga tojja kweragaalaga nnyo ssebo kisusse weeraga oli wekka mbiraba biseera bino oli naakuba haafu luyimba neyeeragira ku bantu abalina ennyimba empitirivu naye buli lwobeera awantu nga abaliwo bonna bajeno okitegedde ssebo olina okuba bajeno ekitiibwa Gibrozi gyeyakubira emisipi twabayita nga tunatera okutandika show yaffe okukola show yaffe esooka ne bajja okutukolesa rehearsals night rehearsals ekiro omanyi director mulungi nnyo oyo bakatolo bwama bandi kwapera
oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi, weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tosangibwa ku kizimbe Masengere e Mengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna, ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana, ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo.